Wabaluseewo obutakkaanya wakati wa ddereeva wa takisi n'abasaabaze nga buva ku nsimbi ze bakkiriziganyizza okusasula. Bano be tusanze ku poliisi babadde abavubuka 8 nga babadde bavuga obugaali okuva e Bugiri okudda e Busia. Wano takisi ebadde nkalu we basangidde ne bakkiriziganya okubatwalako paka Busia ku 3,000 buli omu n'akagaali ke. Kati bano bagamba bwe batuuse mu kkubo ddereeva ono ne yeekyusa. Wano we wavudde obutakkaanya okukkakkana nga basibidde ku poliisi e Busia. Kyokka bano nga balemye okukkaanya poliisi ebagobye n'ebalagira basooke bafulume poliisi eno bakkiriziganye balyoke bakomewo nga batuuse ku nzikiriziganya olw'okuwogganira waggulu okubadde kubuutikidde poliisi yonna. Wadde nga bafulumye ebweru kubadde kusiitana nga abasaabaze bakalambidde, kyokka nga ne ddereeva agamba tagenda kubawa bugaali bwabwe okuggyako nga bamusasudde ensimbi ze bakkiriziganyizzaako. Oluvannyuma lw'okubawooyawooya abasaabaze ba Pondosi ne bakkiriza okuwaayo ssente, ddereeva z'abadde ayagala okubakkirizisa okubawa obugaali bwabwe. Nga bonna bamaze okusasula bazzeeyo ku poliisi ne batandika okutikkula obugaali bwabwe ne bubaweebwa. Bateesa 3,000 n'akagaali kuti okutuuka mu makati awo nga batusaba ssente ne tumuwa 3,000 n'agaana ati agala 5,000 nga n'agamba tugende ku poliisi. Okutuuka wano n'alemera ku bugaali bwabwe kati tuba kumuwa ssente zayagadde. Abasaabaze bano nga bakola gwa kusomosa byamaguzi ku nsalo ya Uganda ne Kenya beemulugunyizza olw'obudde bwe bamaze nga bakaayana. Batumalidde ebiseera bingi batugenda kukola weda tuli wano nga tumaze okupiika mali abo nga twekendera beekubula tuyagala kulwana abayomba era bingi bamalidde ebiseera malidde ebiseera. Ne ddereeva naye agenza agamba nga bwe yabasalidde amagezi kubanga enfunda nnyingi abasaabaze beefuulira mu kkubo olwo bo ne bafiirizibwa.